Sabbiiti ewedde abasuubuzi basisinkana omukulembeze w'eggwanga ku kisaawe Kololo olw'enkola ya EFRIS erondoola ensasula y'omusolo gwa VAT. Wabula bano baalema okutuuka ku nzikiriziganya era omukulembeze w'eggwanga n'ategeeza nga bwe bajja okuddamu okusisinkana nga 2 omwezi ogujja. Kati abasuubuzi abeegattira mu kibiina ki Federation of Uganda Traders Association FUTA basisinkanye okusala entotto ku byaliwo e Kololo. Bano bakkiriziganyizza okuddamu okusisinkana omukulembeze w'eggwanga e Kololo wabula nga bawera nti singa takola ku nsonga zaabwe baakuddamu okwekalakaasa. Naye singa tunaafuna ebiri negative tubakubiriza mwenna nti emmere gye mujja okuba nga musitookinze tujja kumala emyezi 2 miramba nga tetuguddeewo maduuka gaffe. Bano batankana n'okuba nti enkola ya EFRIS esobola okukola mu bizinensi zaabwe. EFRIS baginnyonnyola bati teva ku kapita eva ku magoba. Awaana abalina akazindaalo we mubuuliza ku magoba ku kapita owaani ku magezi agaani ku maanyi agaani ansa mwe mugituwa. Wano ekitongole ekiwooza ky'omusolo ki URA we kitegeerezza bwe batannaba kutegeera nkola eno. EFRIS basically nkola ya kumonitoringa value added tax. Jugira nti no value added tax omusolo gutumaze na gw'emyaka 28 naye nga tetulina mechanism egulondo. Ideally omuntu akwatibwako EFRIS yoyo ayina ettunzi omugatte mu mwaka gumu nga liri $150,000 n'okusukka. Mungeri y'emu enkola ya EFRIS etandise okukola mu zipaaka za bbaasi eziteekeddwa okusasula omusolo gwa VAT omuli eya Namayiba ne Kisenyi. Kampuni ezisinga ti buli bbaasi badde tetukyagime kyobola twali tukozesa receipts ezitali za digital, so kyobola kati babagamba nti balina okusasula 18% buli bbaasi efuluma. Bano be tusanze nga bakaawu bategeezezza nti enkola eno ereeteddwa kubanyigiriza. Okuva olwaleero tubadde twediimye okuva ku makya ssaawa 3 baasi zibula 6 batwogeza omusolo wano ku paaka batusasula emitwalo 5,13 kati batwagalako emitwalo 5,9. Wabula omwogezi wa URA Ibrahim Bossa ategeezezza ng'enkola eno bwerudde nga weeri n'annyonnyola n'ekika kya zipaaka ekirina okuzisasula. Bw'oba opangisa ekifo ng'oba baterekawo mmotoka oba wapaakingawo mmotoka naddala kati zikolanga stage, oyo omuntu apangisa ekifo ekyo eyo service gy'awa attractinga VAT according to the VAT Act. Ono ategeezezza nga bannannyini bifo bbaasi zino we zitikkira bwe bejjeeko obuvunaanyizibwa bwabwe. Babadde basasula VAT ebbanga lyonna naye olw'okuba nti enforcement yajja ya VAT mu kifo VAT gwe badde bakuŋŋaanya okuggyamu VAT oyo bamu URA ate bo ne basalawo nti nno bongeze ebbeeyi ku tenant oba omuntu amupangisibwako. We tuviiridde mu paaka ya zibbaasi zino nga bazzeemu okusaabaza abantu. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.